gye buvuddeko bannakibiina kya FDC bavaayo ne bateeka abamu ku bammemba ba IPOD ku nninga olw'okugenda mu maka ga Pulezidenti Museveni okumusisinkana ng'eno gye basabira Pulezidenti Museveni asonyiwe Dr. Kizza Besigye ku misango egimuvunaanibwa egy'okulya mu nsi y'olukwe. Ssemuju bw'abadde ayogera eri bannamawulire ategeezezza ng'akakiiko k'ekibiina kya FDC we kaatudde ne kasalawo nti bagirabamu eby'omukago guno amazzi okutuusa ng'entegeeragano empya etuukiddwako. Webasazeewo ng'ekibiina tugenda kusooka tuteeka emirimu gya IPOD bbali okutuusa tunaateekawo ekiwandiiko ekinyonnyola abaani bammemba ba IPOD na biki bye bateekwa okukola. N'olwekyo mu kiseera ekyo nga tuli mu kuteekawo ekiwandiiko ekyo kye bayita memorandum, FDC tegenda kwetaba mu mirimu gyonna eginakolebwa IPOD secretary okugyako omulimu ogw'okuzza IPOD oluggya. Ssemuju agasseeko ng'ebibiina ebyatandikawo omukago guno kaakano bingi bwe bitakyalina babaka mu palamenti wabula ng'ate omukago gwo gukyagenda mu maaso n'emirimu gyagwo. Kubanga IPOD abagimanyi obulungi erimu bibiina biri mu palamenti abaasayininga ekiwandiiko ekyasooka byali ebibiina 6 kuliko NRM, FDC, UPC, DP, gy'ema ne CP. Olwaleero CP ne gy'ema tebakyalina bakiise mu palamenti. N'olwekyo okuddamu okuzzaawo ekibiina ekyo kitegeeza nti tulina okuwandiika endagaano empya ng'erimu abo bokka abali mu palamenti oba nga tukkiriziganyiza nti ne bannaffe abatali mu palamenti tubagatteko ne tulagana bulungi ebiruubirirwa byaffe byebiriwa awo netulyoka tugenda mu maaso. So mu kaseera ako ng'ebintu ebyo bikyakolebwako ekibiina kya FDC tekijja kwetaba mu bintu bitegekeddwa kibiina ekyo mpaka ng'ebimaze okutereezebwa. Ku ludda olulala Ssemuju avuddeyo n'ayambalira Pulezidenti Museveni olw'okuddira ebifo by'ensi yonna ebirina okuba eby'abannayuganda abalina obusobozi ate n'abizza mu kakundi ak'ab'Enganda abako n'ab'emikwano. Enkola ennungamu kutya omuntu